bakulisayo mukomulamuko tukyagenda mu maaso ne program abanoonya mu kaseera kano kankutwali butereevu wa David naye alina ensonga alina kyayagala okutugamba ekyenjawulo ku ngeri gy'asanzeemu Proscovia Nakiyengo. Sebo David tusanyuse nnyo okulabako mu kaseera kano. Okay, naye nti asanyuse okubalaba. Mutubuulizeeko yajja atya okukwatagana ne Proscovia Nakiyengo. Agezaako okunnyonnyola nti nga bwe yabannyonnyodde emabega nti nno ye yamufuna ku Bukedde ku TV. Kati oluvannyuma yafuna essimu n'agezangako okuwuliziganya ku ssimu ne bakadde b'omukyala. Okusinga nti bwe baava ku Bukedde okusinga baafubanga nnyo okuwuliziganya ku ssimu. Okuva lwe beefuna obulamu abusanze atya okutwaliza awamu nga ye? Obulamu bwabusanze omukyala bw'aba ye omwami yatamba n'agenda n'akola akomawo omukyala ateeseteese ebyokulya omukyala oluusi ng'embeera bw'oziraba oluusi n'asunguwalamu olw'okuba nti naba aluddeyo naye nga awaka babadde bulungi. Biki ebyali bimusoomooza mutubuulizeeko nga tannafa kubeera nti ayingirira ebigambo bino eby'obufumbo oba oliawo nga okubeera nti afuna Proscovia obulamu obw'obuwulu? We yali asula we yali wewaka nga yeefumbira n'alya alina akagaali ke ng'akayita n'akapaakinga awo omulimu gwe okusinga eringa ng'asaawa omuddo ng'agenda kunoonya emirimu naye ng'akomawo akooye nga yeebaka kiro oluusi ajja n'ebikuba naye nga tabisobola bifumba. Kati obulamu mu bulamu tebwali bwangu nnyo bwe yali ng'ali yekka. Mu kaseera kano abusanze atya? Embeera agisanze atya? Omukyala asanze ebimu oluusi asangamu yakaluubirizibwamu kubanga aliwo omukyala be yali nga tayagala ate ye nga yali abikozesa. Kaakati ye nga okugeza ye nga omwami ono ayagala matooke omwami ayagala matooke omwami ayagala kawunga omukyala ayagala matooke. Kati yafuna okusoomoozebwa awo naye n'akimanyira kubanga omukyala yali ayagala nnyo amatooke. Kati naye yakimanyiira ye bw'aba nga aleese asobola okuleeta akawunga ke wali n'amatooke naawe omukyala n'afumba. Obulamu ne butambula bulungi. Kakati mutubuulizeeko biki bye yandyagadde okubeera nti Proscovia amukolera era yandyagadde amukole ki ekyenjawulo? Kaakati ye agezaako okugamba nti azzeeko emabega nti bwe yali ng'ali yekka ng'ali ne maama yayita mu bulamu oba okunyigirizibwa kale maama teyamwagala nnyo. Kati biki bye yandyagadde ayagala nnyo omukyala okubanga amwagala nnyo kubanga wajjukira embeera ey'emabega maama yamukubanga ne ku kibooko. Kati ayagala nnyo omukyala okubanga amwagala nnyo. Kaakati ate era biki by'atayagala by'agezaako okugamba nti yagezaako okuba ne ku baganda be bazaalibwa naye tebaamuyisa bulungi nga bamutawaanya batwala ebintu bye byatabawadde. Kati n'alaba nga si kirungi kitayise bulungi kati ye n'asalawo okubeera ne mukyala we nga bali babiri bokka. Ye amutegekedde ki nga ye kati kubanga munnaye wabaawo ekintu ky'ogamba nti nange nina okubeera nti nsiima munnange ebirungi byankolera ebirungi akanyiiro kano konna nkafunye lwakubeera nti Proscovia andabirira anfaako andaga omukwano. Kati ye amukoleddewo ki? Mutubuulizeeko era kikyamusuubiza omukolera? Okusooka kwa byonna bwe yalaba nga essimu gy'alina si nnungi ayagala muwe essimu. Ayagala nnyo okuba nga buli kaseera nga baba mu kusaba n'okuba nga amwagala n'okuba nga beeteekateeka mu bulamu obwa mu maaso.
Okay, kati yalawo yageza abadde ayagalanga nnyo mu bulamu bwe okulaba nti nno omukyala abafuna omwana naye ekyessuubi ekiriwo nti nno maaso awo katono nnyo bajja kuba nga bafuna omwana. Kakati bubaka ki bw'ayina eri abamulaba mu kaseera kano n'abatanafuna abakyanoonya abawaayo bubaka ki era kalowoozo kikaabawa naddala nga bala puroguramu eno? Ekisooka kya byonna akubiriza abavubuka okwejjamu amalala okujjamu ebyo byogamba kino nkyagala kino si kyagala ekyo si kirungi. Olina okuba nga weezudde kikyoyagala oba ani gw'oyagala kati ye ebyo byamuyamba nnyo obutaba na malala n'okukakkana obutanyooma mirimu buli mulimu ye gwe yasanga yalinga agukola okusobola okujjamu ku ssente. Okwewala ebintu by'obubbi n'ebyobusamize ebyo bibi nnyo okubyejjamu. Kati tuna kubeera nti tukomekeza puroguramu eno abakulaba abandyagadde okumanya gwani era wajja otya okutegeera abantu bano? Erinnya lyange nze Kiyingi David nga ndi mutuuze ku kyalo kino eky'Ebulonde Kajjansi. Najja nti okumanya abantu bano okusooka nasooka kumanya omwami Kaweesi David. Kaweesi David twabeeranga naye wano nga muvubuka era nga babagambye tiyali wa malala yali muvubuka mwetoowaze namulaba nga ate mu biro ebyo yali nga asaawa omuddo. Kati lunaku lumu namuyita okunkomolera obumuli akakomera n'akakomera bulungi nange ne muwaga ntandikira awo. Kaweesi David ne ntandikira okumubuulira enjiri. Kaweesi David n'alokoka n'atandika okujjanga mu kkanisa buli kaseera buli lwa Sande nga ajja okusaba twatwalako ebbanga okutuusa lwe yaŋŋamba nga ayagala mukyala. Ate mu kiseera ekyo ffe twali tunalaba bya TV kulaba mukyalo ono. Kati mu biseera awo ate naffe tufunye omukisa okulaba ku Bukedde TV kuba puroguramu y'abanoonya ne tuba mukyalo ono. Kati bwe twamulaba ne twagenda mu maaso n'okukuba amasimu nga tukubira bakadde be nga ne tukwatagana awo naye basooka kututya nga batuyita bafere. Kubanga maama yatugamba nti amasimu gaani mangi nnyo naye ng'abamu baali bafere. Naye okutuusa twagenda mu bazadde be ne twogeranya nabo awo okumanyagana ne kweyongera mu maaso sebe. Ne batutegeeza ki kye baagala ate ne batutegeeza nti omwana wawe baagala mugatta mpeta ate era naffe nga lyali etteeka ery'enzikiriza etutwala sebe. Naddala gwe anyumira puroguramu abanoonya. Ndowooza ebya David Kaweesi ne Proscovia Nakyengo mubiwulidde bulungi. Leero tusobodde okufuna omukisa ne tujjako mu maka gaabwe. Ndowooza muwulidde omwami akanyeera konna kaatuuseeko kakubeera nti Proscovia omulimu agukola ebikomando yabiwona kwegamba stress yamugoba. Proscovia akanyeera konna ke mumulabyeko ako n'agamba nti yafuna olulenzi ate lumanyi omukwano kwegamba omukwano gutambulira wano mu buli kimu ke kanyeera ako. Wano sijja kusukkawo naye nga sinabasiibula abaagala na bano katweyongere okubasabira ate Omukama abateeremu obwangu basobole okufuna ebibala bingi ebisingako awo balume kubeera nti bafunamu ebiwanvu naye wabula bibatambule bulungi oba oli awo bafune n'ekirabo ky'ezzadde ng'era bwe boogedde kubanga nabo balina ebirooto byabwe. Olwaliko olwaleero nkoze ne munnange Wire ali ku kamera kambasiiwulira wano mubeere bulungi mweraba. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu puroguramu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwata